kye kirago kutegeerako. Kati kyandikoze ky'omuzadde omusajja taata w'omuwala. Taata w'omuwala. Kati njagala kubuuza. Kubanga akomyewo nakiri ngenda kidda mu kyobuuzizza. Naye nja kusookako ekimu. Simanyi obanga program bwoti bw'oyagala tutandise. Kati wasomako? Nasomera ddala. Sina kusomako busomi. Secondary wagisomerawo? Secondary nagisomera ku St. Charles Lwanga. Kasasa. Bwe mwali muli e Kasasa nga musoma bw'ovuye Kasasa ku stage awo bw'osala ekkubo oba ogenze Bwanda singa abasisita b'e Bwanda baakusanga ng'oli mu ddoomu y'abawala y'abawala b'e Bwanda essomero ani gwe lyandivunaanye? Livunaana nze gwe bakwatiddeyo mu ddoomu. Nedda essomero Bwanda ssomero ly'abawala ne bagamba nti ddoomu eyo hedigaro ne assistant we basula mu ruumu eri bwe basangamu omulenzi bavunaana ani? Hedigaro yayingiza atya omulenzi ono? Kati era okyabuuza ku ky'omwana. So kati kyogamba gwe nti omuwala ono okuyingiza omulenzi mu nnyumba ya kitaawe musango ogusooka. Gwe musango. Ate nga yamuyingizaamuuko dda ne bamukwatirayo. Naye era yaddayo n'amatiza nti akati kiri kyawedde ayinza n'okuba nga yamumatiza nti enju yagigula. Wala ali myaka 15 16. Tekisoboka kubajja myaka 16. Tekisoboka. N'ekyo nakyera saagala n'oyo omusajja alimbe bantu. Teriyo musajja wa buvunaanyizibwa ayinza kuddira muwala wa myaka 15 n'amuleka mu nju n'agenda ggulu kukola. Taliyo. Ebyo babirimba batategeera. Mzee Kagato, embeera bwe yatutuuka eyawa okutuuka wa anti wulira embeera bwe yatuuka ennaku zino oba ensangi zino omusajja mu nnyumba alinamu house girl, abaana be yabafunira omukozi n'oyo omuwala house girl talina mukazi. House girl waali awaka abaddewo omugaso okuleeta house girl yali yamuleetera alabirira abaana be gwe yandikutte n'avunaana nti lwaki tulabirira baana bange ni watuuka okujjawo omulenzi. Kati mu baana mulimu omuwala ono omukulu aleeta omulenzi mu nju. Kyenkugamba ekyateesawo house girl kiki? Kulabira abaana omusajja ono nga ali mu safari ze. Omulenzi baamuleese ddi? Omulenzi okusinza ku reports n'abantu abalinaanyeewo bagamba abadde akikola back to back, abadde abeerawo nnyo. Ogwe waleeta okukuuma waka ng'akugamba? Omanye ebintu ebimu mulina okussaamu amagezi ag'enjawulo. Bw'obanga gwe kati singa olwaleero obadde gwe serogadi kibaita serogadi okitegeera nga gwe oli ku kkomera gwe okuuma omulyango gwe kkomera ne bateekamu abasibe bana mukama wo n'agenda okujja nga mulimu babiri avunaana bali batolose oba avunaana gwe abadde akuumawo? Avunaana gwe bakutoloseeko batya? Kati ono oyo omusajja okujja yabadde asooka kuvunaana ani? Gwe yateekawo nga custodian. Custodian kubiriwo bigamba custodian ayinza oba ye yamutemezzaako nti naye omulenzi ono ng'asusse okujja wano. Kaakati bwe bakutemyako nti waliwo omulenzi ajja ewuwo nga gwe omuzadde alina amagezi amanyi nti amateeka mu nsi mwegali ogenda bugenzi notta omuvubuka gwe bagambye nti aliwo bamugambye nti eka waliyo abatemu oba ababbi kiki akalenzi akazanyira ku muwalawo. Kasita ekirungi nti naawe kyoyogedde kimala bumaze obutatta mulenzi bwe kaba kabadde kazanyirako muzanyire. Ekibi singa kabadde kagamba nti abamuwala omulenzi yabadde azze okutuga oba okubba awaka oba okutta abawaka naye bwe kaba kabadde sekazanyirako muzanyire ng'ate abaana okimanyira kuzannya kwe balina okubeeramu. Era kati gwe nga gwe yali tasuubira ebyo lwaki waleka awaka mu ngeri eyo mu mbeera bwetyo? Oluba kitegeeza gwe olabirira nnyo awakaawo. Oyinza obutakimunenyeza olw'embira gye tulimu omulimu agufunye eggulu. Omukyala taliwo ali ku kyeyo naye. Abaana mu bazadde we bali. Abaana kye yakodeza eky'amaanyi kambateekemu omukozi abalabirire baweereze nga ogambye omukozi akole ki? Alabirira abaana. Kati lwaki ovunaanamu mulenzi yazze waka n'otavunaana mukozi alabirira awaka? Naye mu keesi enzo nabye nga kumpi buli muntu ali mu musango mu kintu kino alina omusango. Nedda mwanti ebimu mulaba nga abalina omusango. Waliwo omuntu obutaba na musango. Singa gwe bakuteekaawo nga w'okuuma nga buli ayingira olina okumwaza nti tayingiza eccupa. Naye nze ne nzija n'eccupa ne nnyingira nga tonjazizza.
nze ayingidde n'ecupa nga tonjaziza mbasirina musango. Omusango guba naawe ateekwa okwaza. Kati otunuulira emboozi eno yonna gyeraga omusajja bwe yazzala kayeze n'obusungu obusungu obwo bwe bayita obubi obwo nga talowooza kiyinza kuddako. Kakati anti ebyo byonna byonna ensi egunjuza ttemu. Gwoba bakugunjula ndi bw'ofunanga ekizibu ekikutuuseeko ng'okola oti kati agenda kulaba amagezi we gakolera. Otandika gasinga nakola ate bwe nti ebyo byonna byonna ojja kutandika obbirowoozaako. Naye yogerako ku jjogo eryaki ery'abaana abavubuka. Ejjogo si lya muvubuka. Andi mwe ekikulu nti tulina okuyiga okulowooza ebintu. Lwaki ogamba nti omulenzi ajooga n'otasooka kugamba muwala ku jooga? Bonna tugenda boogerako. Kakati omuntu ajooga ku bonna si mulenzi. Kale tusooka omuwala. Kuba omulenzi ye omuwala amumatiza nti tewali buzibu eno nju ya kati gwe tobeerayo. Omuwala ayinza okubanga amumatiza nti eno nze nnyumba yange hositeero yange omulina abaana ne baganda be ne baani n'omukozi. Gwe toyinza kuba na hositeero n'oleeta mu baganda bo. Ayinza okimumatiza. Nze gwe nsinga okuvunaana omuwala gwe bateekawo okukuuma amaka ng'omusajja taliwo kuba kati gwe obeera second in command olwo nga mukama wo taliiwo. Gwe lwaki obadde okkiriza strange okujja awaka all along? Ejjogo ly'omwana omuwala wono kuleeta okuba nti kitaawo atuuka n'okuba nti akompromisinga awosigaalo n'aba neighbors namugamba nti nze n'obutatya wali waffe n'obutatya bamulirwana balirwana n'oleeta ngomulenzi openire kumenzi abaddengawo openire. Ati omulenzi ye abadde ajjawo kuba amukakasa nti wali free era bw'abazze twesuza ffekka tetulinamu omuntu asulamu. Taata tabeerawo. Taata yatupangisiza enju ye abeera ggulu. Ojja kujjanga era nze mwana omukulu n'akasente taata kaweereza nsobola okugulirako kino. I'll prepare breakfast for you. I think you will have lunch from there. Omuwala byamugamba. Manya kati ate njagala okitegeere n'olwaleero ogwa nowooli. Abantu abamu batono nnyo abakitegeera. Singa omuwala abeera wa myaka 16 ng'omulenzi wa myaka 18 omuwala yaba asinga okutegeera. Omuwala singa aba wa 16 omulenzi wa 18 omuwala yaba asinga okutegeera ku myaka egyo. Era oba okyagala okirabako gwe ddira omulenzi wa myaka 18 omulekera amaka oleddire n'omuwala ow'emyaka 16 omulekera amaka ojja kusanga omuwala w'emyaka 16 agaddukanya bulungi nnyo kubanga ye ekyo mu butonde kyamutonderwa nga alina ebyo abikola asobola okulwaninga amaka kya butonde kuba agenda okuzaalibwa nga byebintu ne bwe bazannya byazannya kulabirira waka tayinza kuzannya kudduka misinde oba kuvuga mmotoka. Ogenda kulaba ng'era omulenzi azannya ebyo byakugenda ggulu ndi vuga mmotoka omanye nva safaari byazannya naye. So okutwalira amateeka mu ngalo obusungu ekikulu mu byonna ogenda mumutwala eruzira ekikulu mu byonna nga tonnawooza mbu omuyajoze kimi gwe sooka tukuvunaana emmadda yaffe bw'olivaayo olijja n'ogamba nti omulenzi yanjoga najja ewange nagwo n'oguloopa. Twogereko ku saidi ya mama w'omulenzi. Gwe omuzadde naawe omwana we abeera atya omwezi mulamba tasuze waka n'otalondola kumanya wa gy'asula. Omuzadde mama w'omulenzi kubanga ripooti ziraga nina omulenzi ewaabwe omulenzi naye abeera na single mother na nnyina naye naye lindako naawe ojja kutusirwalirako single mother na nnyina ate babeera n'abantu babiri. Kyentegeeza kiriwe kiti nti omulenzi awangala ne maama we single mother naye teyatwala buvunaanyizibwa kumanya mulenzi ono wajja asula wajja abeera naye ng'akyali under her custody. Ebyo bonna byogera bwotyo ojja kuswala kuba omanyi mmwe mwatandiikiriza ebintu ebyo. Oŋŋambye omulenzi wa myaka emeka? Omulenzi agenze mu senior 6 myaka 18 naye akyali mu kasolya ka nnyina. Constitution ebyo teyabyogerako. Bwe yali yogera yawoza mbu ate ng'oli mu kasolya ak'ennyumba y'omuntu bagamba bw'oweza emyaka 18 oba weetegeerera. Tandi kusula mu maka g'abantu. Oba weetegeerera.
kati maama w'omwana bona banga amunenyako ajja omwana yamugamba nga nti I'm 18 I'm not under 18 I can decide for myself. I mean, what are you talking about? Era kiti kyogamba kutandika okusula egindi ne constitution terinawe kugamba kusula nawe otasula. Tulowooza nti alina n'okuba yagamba nyina nze neepangisiriza. Kisoboka nze nina gyensula ne mikwano gyange era abo gyabadde asula gibadde mikwano gye naye akyasomera omukyalo no yamuweerera. Ekyo kyawule kati omwana asula mu hostel babakadde besibe bamuweerera ne bwagenda ne basula mwanze bamuvunaana ndwaki gye wasuze kuba wamala bwewali osazeeko omwana gwe bakkiriza nti genda osule mu hostel nga wa myaka 12 ng'asula mu hostel wa myaka 12 waliwo amasomero gemanya aga secondary teriiyo mwana wa secondary aba wa myaka 12 ekyo genda oline basiru banno taliiyo 13 taliiyo 13 igwo bibala otya kakati kale tandika omwana yatandika okusoma nga wa myaka 4 n'asoma bebi n'agenda mu middle n'agenda mu gundi batandika besatu nebyo bimiddle abamba bibuuka tebirina kukalikirwa teriiyo mwana asobola kubanga wa myaka ng'ali wansi wa myaka 13 ng'agenze mu senior 1 kojjaka gato gye bali bwa kati mbuulirayo basatu tugenda amasomero omwana amala P7 yakaggwa omwana amala P7 nga wa myaka 13 omwana amala P7 nga myaka 12 nayingira secondary senior 1 we nakolera P7 nali njagala kuba musomesa ne baŋŋaana nga nine siweza myaka 14 baatugamba nti anagenda mu TTC alina kuba na myaka 11 nze nakola ndi wa 13 era baŋŋaana okugenda muki kali nze nagwe nabadde njogera naye yaŋŋambye ye akulira mu kyalo nangamba naye waabwe tewaaliyo kye bayita nassale yatandika okusoma yatandika mu senior 1 muki mu P1 omanye omwana okumutandisiza mu P1 omanye atandika wa myaka emeka aba atandika wa mukaaga yatandikira mu P1 nga alina emyaka 4 nze tekisoboka kyogamba ndi yamala P7 nga wa 10 nakuba 7 nga wa myaka 10 tekiriiyo era singa kati bamwogerako mu Uganda so kati maama ono kuba mbadde mpulira obutambi waliwo obutambi buli mu kutambula nga ayogera omwana wange bamusse bubi omwana wange bamusse bubi musajja amufumise buli wamu naye ate alina narrative gyaleese maama nze nganze gye ŋŋanya okukkiriza agambye mbu bwe yabadde omusajja akuba omwana we yabadde akuba musajja munne mbu taata oyo yeebaka ku muwala we eyo tetujja kutunulayo kubafa omusango oguli mu nankani mada gwakutta mulenzi ate oyo omuwala omukyala bw'aba abadde akimanyi lwaki nga concerned citizen yali takiroopanga nti waliwo omuzadde banna nga yeebaka ku muwala we ate mwebamu nti ate omusajja abadde tabeerawo abeera ggulu kati yo omuzadde tabeerawo naye y'omukazi mu kuweewozaako bamukolereza omugenzi mulimu ebintu bye tulina okumanya buli lwoba oyogera ekintu olina okumanya abo nakidifendinga bw'omala okugamba nti omwana oyo abadde amaze omwezi mulamba asula wali kati nga omusajja muvubuka oyo aba ali mu buliri ne muwala wooli ate n'omusajja najja kwamba baleme kwogera bintu bya kisiru mama omulenzi ayogera ebyo mama w'omugenzi anti ngamba nti aleme kwogera bintu bya kisiru agumire ku kiri nti omwana we yafudde yattidde omanyi kati ye omukyala kyawulira muli kwekuba nti omwana we ekikolwa gye bamuttidde nakyo kiba kibi ekikulu n'omwana ng'omwana okuba nti yabadde mwana we nakyawulira bubi ng'omuzadde okuba nti omwana we bamusse yazaala abaana 2 mu nsi bwaba yazaala 2 ekirungi nti akyali muto azaala abalala kati yadde abyogeza ngeri ya kakati n'ekirala alina okumanya nti ebimu ku bintu ebisinze okussisa abaana b'abantu baana bwe na mpisa na butawulira bakadde baabwe kati enkuza kati ajja ku improvinga ku nkuza omulala gw'anaazaala ne kwasigaddewo ayinza n'okuzaalayo omulala enkuza kikulu nakyo kikulu naye aleme ate kusiikuula fitina mbwate okwonoona taata wani akyawule nemba n'omusawo gw'okutta aleme kusiikuula fitina ye agumire ku kiki kulaga jjalira mwana n'atuuka kugenda wa kusula nga wa musajja maka g'omusajja mu baana be yaleka nga atadde awaka
ate ng'omusajja teyasuula abambi buvunaanyizibwa abaana babadde abakola ki okubalabirira ekyo era abaana bonna abafuna embuto naki baba babalabirira kati bazifuna olwakuba tebabalabirira wali abamu abewagula najja ku ekiyitibwa ekyo gundi omwana muwala oyo gyalimu ekiseera ekyo kyalimu kye bayita adolescence period ekuwaga omuntu ali mu adolescence togina bona agamba mbu bamulabirira awako ba tebamulabirira bere kasa lirimirira ati agenda n'alaba nga yaaliwo ate buli gwatunuulira alaba wansi ku ye kyaba bamaliza nga bagenze gasajja gakulu ate kafunayo omusajja oba omulenzi yenna alaba talina gwatasobola botukira okonvinsinga omulenzi ajja asula ewamu kati oyo ate yali mubi nnyo olutali lunaku lumu n'amatiza n'okumatiza omukozi ayinza n'okubanga omukazi watte akawala akakozi ke baleeta nga tekamanya nga beggalira ne beebaka ono n'amuggulira n'ayingira najja kiro ng'ayinza okuba ajja kutya akakozi kano okugamba taata oba oyagala okulaba ebintu ebyengeri ng'eyo ngeri gye bizze bitambulamu laba abaana abawala abasinga obungi babakwatira mu balenzi gye baba bagenze ne bagamba ndi muwala gundi bamukwatidde mu nju y'omulenzi egindi naye ng'ate waka yeebase omuwala asula kireka ne bamukwatira erungujja mu nju y'omulenzi naye ng'ekiro beebase mu nju mwali edda mbateganga bidomola mu buliri okeberako eyo gyali kati nze ewaffe mwannyinaze yali alina ekintu kye yakolanga nga alina epaasi gyava nayo ku ssomero by then Maffe Richards bus eyo paasi Maffe Richards ng'agisimbamu eno emirandamiro bwati n'agisaako bulangiti olabanga omuntu eyebase ng'asimbye ebigere bwati ng'eno ateekayo piro n'ebigoyegoye wakati kati awo ateekayo piro waggulu eno olabanga omuntu akoze eki kati naddira emikono gy'esweta ne giyitamu bwe giti ng'olengera omuntu ayeebase ng'agiza ati kumbe yatemye edda yafulumye naye lumu kati baba bakomawo ekiro jjajja nga agadde eddirisa baleka baligudde baliteze jjajja abaana eddirisa balise bati mweguli nakamba yekyekinzukusa kasandirabye n'alisiba maama bagenda okudda talina wayingirira kakati abawala babikola ate era kati ekyo ne bwe baba babikoze ebyo byonna njagala n'omuzadde omusajja abeere ng'akimanyi kuba tisirowooza ndi n'oyo omuzadde abadde ali mu konventi nti tevaayo nti ali mu kigo nti abadde tabirabangako ebyo byonna yabirabako era kati yeebuuze maama w'abaana abo yamugjawa ye yali wa ku street naye era ajja kukubuulira nga yalimbalimba nga bamulimbalimba bwe batyo nga bajja bwe batyo naye ekikulu mu byonna kiri kimu nti okutta kyekyabadde ekibi ennyo era kyakoze ensobi eyo yazze yekyusiza n'omusango kubanga kati singa yabadde tasse mwana w'abandi osanga yandibadde ye kenyini ate yavunaana n'omwana okujja mu maka ekyokubiri yaleetedde omanye ekikwa okujja awaka nti omwana oyo agambye wa myaka emeka omuwala 16 kati ye nnamwandu asinga obuto mu nsi yonna yewangudde bannamwandu ku myaka egisinga obuto n'omwana yafuuse omuzira wa laava nti yafudde ku valentine naye abula ku bayibula muyita Saint Valentine omujulizi wa laavu kakati ebyo byonna byonna byebimu ku bintu ebijja ne bigwawo nga oyogedde ku mukyala ogamba omukyala asigale weyanyweredde yafiidde omwana we kati alemere ku ekyo aleme kuzingazingawo bintu bw'onaaleetaleetamu ebintu ebitategeerekeka ojja kwekanga nga oluzinze ne keesi ekyokubiri ku mukyala ono naye bwe mugambira nti enkuzayo omwana ye yamulemereramu omwana ono omusajja yali yamukwatako dde mabega eyo n'amukuba mizibu era omukyala oyo ne bamuyita ku nsonga muli bagendako ne ku poliisi bataawuluza omukyala n'atwala omwana we n'amukola ki n'amujjanjaba omwana n'awona kakati omwana addamu ate akomawo era gye baamukubira anti kakati gw'olina kiweerabidde gw'olina abaana waliwo gye bazanyira bungenda nabo waliwo lwagamba ningenze kuzanya gindi n'abanzanya njakasuka ejjinja likubendabirwamu olabira nga bajja bagamba akubye mwana munne eriiso kati ekyo omukazi temukimunenyeza kubanga movements z'omulenzi ndala n'eza maama ndala ekyokubiri maama nze ekyokuba nti nzize ngolooza abantu abo ababbi obalaba ababbi be babba mu kibuga be basanga babba pikipiki kati ng'ovunaana maama we nti maama we omwana baamukubako dda nga abba epikipiki era n'omuleka n'addayo nabba endala alina kutambulanga naye
amuse mukasawo asibe zipu. Waliwo abo ababbi ba piki nga ye yakula yavadda ne mu maka g'abazadde ne bw'aba ali mu maka naye bano ng'ono okyamuwera ne fees. Okyamuwera fees gwe abaana b'osasulira fees bwe baba bagenda okuzannya ogenda nabo era mikwano gyabwe naawe gye mikwano gyo. Kati waliwo n'ettigi erikolebwa abazadde ku baana. Ettigi eri ettigi. Ekitigi kirala. Omwana n'akula nga talinaamu magezi n'atuuka n'okukola ebintu ebitakola ki. Nedda ekitigi kirala n'empisa kirala. Bw'oba olina ekitigi osobola okuba n'ekitigi. Naye era n'omuntu ow'ekitigi ate aba n'empisa. Naye era tezitera kubeerawo nnyo. Abaana bangi nnyo abalikulidde mu maka g'abagaga nga balina ekitigi balina batigimbuka naye nga empisa bazirina kuba amaka galimu empisa. Anti empisa kirala n'ekyejo kirala. Muntu ayinza okuba n'ekyejo naye nga ate alina empisa. Kati ekyo nkyawudde. Kati n'omugamba nti gundi please gwoyoza ebintu bino n'agenda n'abyoza kubanga omwana w'empisa bamulagira okwoza ebintu naye mu kubyoza nga buli kyakola gamba nti andi nze naye bannaye nabadde bansitulire ku mazzi olw'ekyejo kyayina bandeetere nno ku kino naye nga kyo kyewamutumya akikoze ekyejo naye nga n'empisa azikola ki. Ate ekisaagala mulowooze nti nne oyo omwana yabadde talina mpisa egyo myaka abaana bonna abamu bandibadde babakwata bafunyisa bawala mbuto. Abalala abawala bandi basanze bali mbuto nga bamubuuza tolowooza nti obuba butaba na mpisa. Waliwo adolescence period yereeta ekyo omubiri gutuuka ekiseera nga ye gukuze gwegwawo wegutandikidde ebyagwo kiringa omuntu bw'aba amera ebirevu oba omwagala omwana oba tomwagala oba omunyiiziza oba tomunyiiziza ebinanka nibyo ebirevu biba birina okumera. Akasawo ka standi kange mukaleseewo. So kati mu mbeera eyo bambi omukyala afiiddwa omwana omusajja alira ku nsiko anti kakati bagamba mbu omuwala omulenzi omusajja yamaze kugira mbu n'asenguka ekyo kiba kitegeeza nti kyeyakoze yakikoze mu bugenderevu. Yasenguse yadduse anti oba wakikoze mu bugenderevu omuntu akikoze nga tagenderedde bwe kyandibaddeewo yabadde asooka nayandayanda okutwala omwana mu ddwaliro. Omwana yafiiriddewo nga takyalina kuyandayanda. Kati awo then you go and report yourself kiba nga bakusiba. Kati bajja kumuwagulira piraawo sebo bajja mugulira lusiniya kati keyadduse tebajja mukwata. Bajja mukwata naye tosobola ate kukutta gwomanyi bwe bamala bameka emyaka gyomaze ku dunia abakola ki ng'olyasa omuntu netwala ku poliisi bangi nga nalabako n'omwami eyatta abaana be bonna n'agenda ku poliisi nti bano mbomba mazi omusajja wa arawundi gondi awo bayitawo ng'oyisa ensangi awo waliwo omwami yatta abaana be 5 n'agenda era ne Europa. Abantu bagenda kati gwe bwodduka basooka kukijjayo nti olwamana okutta abantu n'abinnyika mu nsuwa n'adduka naye oluvannyuma lwa poliisi okuteekamu amaanyi yazuuliddwa nga yeekukumye gindi era n'enkwata gye bakukwata nga bakujja gye weekukumye si gye bakukwata ng'ogenza okweripootinga. Bakuteekamu titubanga ate oli eyadduse misinde oba muzibu. So kino kyakuyiga ki eri abalala abatannabagwa mu katego ako? Bulijjo mbadde nga puroguramu naye betukola naawe gye tukoze zonna ŋŋamba abantu nti buli kyokola kikolere mu mateeka. Buwandize n'osanga nti omwana wo ali muki ali mu nnyumba yo wabadde osiba enju n'ogenda oleeta poliisi notaleka busungu kusinga. Omanyi bw'oba tosobola kulinda busungu ne kukakkana okole kyokola oba ojja gwa mu bizibu bingi. Kati yayinza okulowooza nti nze busungu bwabadde bunzita kati bukutta naawe notta kati naawe bakutte. Tolowooza nti kubanga oli abadde omusanze ne muwalawo nti gwe bw'onatta omulenzi nti olwo kiri oba okivumudde. Yono omuwala gwottirako omuntu tosoose kwebuuza lwaki yaleese omwana mu lwaki yamuzizza ng'ate wamukubira nako. Ekyokubiri kaakati singa omala okumutta nga bwe wassa omulenzi omutta lwa butaagala ki muwalawo
gwe ne bakutwala eruzira emyaka 25 noddanga omuwala ompozi nayo n'agamba babatwale naye abeere wali waleme kufunawo omuvubuka mulala andi ogenda okuddanga akawala bakazaalazala mudda ng'ate akugamba nti naawe twala eri obutemu bwo taata wanzitira omusajja ndi ku bwannamwandu ontawaanye. So omwana omuwala asobola okuba ng'afunye ekibi ekirondoole. Nze nkugamba nti mu bulamu bw'omwana oyo paka lwaliva mu nsi tagenda kwerabira olunaku taata we lwe yamutira omuntu gwe yali asinga okwagala. Kabe Kasinge babanga kwolo yabasanga balina mu kikolwa obeera ojjukirana nnyo. Ate omulenzi oyo singa omwana oyo Katonda amuteeka ku nsi omuwala n'amala tazaala mwana yenna, ennaku yonna n'obuyinike olw'obutazaala agenda bissa ku kitaawe yamutira omusajja gwe yali asuubira okuzaalamu. Tewaliwo olunaku na lumu omwami oyo eyasse omwana we lwagenda mutunuulira nga taata omulungi nga wamutidde omulenzi. Ebyo golowooza nti gwe kirabe nga basibye oli omusajja asibye omukazi omulenzi olw'okubanga omulenzi bamukutte n'omuwala. Abawala abamu agamba nange muntwale mu kkomera, nange oba mumusiba nange munsibe. Ye ajja nakugamba tekijja kwewuunyisa gwe bw'oliba ogamba namusanga n'omuwala wange wa myaka 16 omuwala agambe nti nze munnaye munveeko banzaala 2 biwulira nnyo ebisitole ebyo banzaala 2 omwana ne yeekuza baleme kusiba mulenzi omwana bw'anaagamba nti banzaala 2 naye kwekyani aba ne bwino wakye yazaala ndowooza aba ne bwino bw'aba ne bwino tomanyi nti ne bw'aba agenda mu P7 bakusaba birth certificate ye bw'aba yagitwala nga yagirina bwe yadda teyagikuba. Etaba na space gicupula buddo bwo. Ebyo oli ku bibyo. Gwe olukikola bwoti kuba abaana tolowooza nti abaana bategerera ku level y'abazadde baabwe. Abaana bali waggulu nnyo mu kutegeera. Ogenda okulowooza ekyo. Nga ye yakirowoozaako dda nti naye bayinza okukwata boyfriend wange ne bagamba nti ayagala omwana tanneetuuka ne bagenda basaba bakola birth certificate. Ne bagenda ku ddina. Bagamba nti nze nazaalibwa 2 oba 2000. Ng'ogenda okwaba ng'owabira muntu mukulu. Ng'owabira omuntu w'emyaka 20 mwegi. Kati kojjake katwala ebintu ebiriwo okuba kati ekirungi olina kojja. Waliwo ebintu ebizze ensangi zino mu bazadde naddala aba .com abo. Can you show me your boyfriend? Show me your boyfriend? Nga agamba omuntu amulage boyfriend agamba akawala ak'emyaka 10. Nanti bw'aba agamba aka 10 oyabye n'aba abyewaze. Omulenzi abatajja kujja waka nga batuuke mukubirawo nga tebamumanyi. Naye andi ekivudde mu ebyo be baana okubeera nga balinga abateereddwa okubeera nga ensonga z'omukwano baziyingiddemu butereevu. Anti ekiringizza mu nsonga z'omukwano obutereevu ge mateeka agajja ne muki ne mu Ministry of Education okusomesa abaana ku reproductive system. Reproductive system tolowooza nti ojja kumwanviiri n'ayiga ky'oyogera. Ojja kuba oyogera ku buli kimu nga bwe kitambula. Ate nga ky'osomesaako bwakyetunulamu akiraba. Ate ebintu ebisinga obungi kyobalaba nti baddokita ba Uganda bali ku katale mu mawanga gonna kuba bakola practicals bw'aba alongoosa muntu yennyini so si biddole kugwe gwasala kuba mukono era agukuba muntu kiva babira katale nti buli kyebayiga bw'aba waakukuba mpisa okulaba obene evumula malaria era agikuba muntu doze eyo togimukuba nagikuba omuntu wano n'afa. Abasawo ba Uganda bali ku katale era ate omuntu akoze asomye nga akola practicals abamwegendereza nnyo mu byakola. So kyovolaba nti kati basobola okumalako senior 6 abaana ba 6 ne batuula nga temuli balina mbuto ngate we kitali edda eddo bwana bwazaliyanga ne mu bigezo daba waliwo okawuko bwabadde butana bagisoma mu wano mu covid wafunye mbuto buyitirivu naye kale omwana akiyingiramu ng'akimanyi n'akaweke gye bakagula amanyiyo era agamba naye tujja kufuna peepu tujja kukola tuti obusanga obwana obusanga nga buli ku dduuka nga amanyi n'ebika bya kondomu ekirungi n'ekibi obwana obusangako
mpa gundi mpa simanyani simanyimbo kisi simanyimbi simanyani obuhulira nga bwogera nogamba ti ono mwana is it new nga bwambuuza nemugamba nemunaye kiri new naye ntidde buti si kya myaka gyo ku myaka gyo kyewuunyisa ate ye yaŋŋamba nti gwate gwe weewuunya nze nandyewuunyiza ng'ombuuza so kadi byebyo ebyo byebyo baleeta mu kusoma abaana ne mubikula nga babisomerako ddala direct ate olubadde okugira ate ne bakyusa gundi kalikulamu nti ate kati atujje tuveeyo eyo tuveeyo nga maze obasikiringa then otuuka mu maka g'abalinawo omwana ayisibwa nga nankani nga minisita abeeranga mugole ya bbeeyi mwana muto ate ekirala mu byonna kyolina okumanya kimu kasita okusoma abaana abasoma abali mu myaka egyo between 14 and 18 kasita batandika obbawa zitaabu n'amuteeramu layini kitegeeza ajja kudownloadinga byonna ne gundi ajja bayinza n'ebintu kati nga abaana bibadde bakola bibaddenga mu firimu aba bafudde bibaddenga mu firimu akawala ogende wabe w'omulenzi akalenzi ogende wabe w'omuwala ne baba wa myaka 17 agendayo my boyfriend naye nze ekyo nandibadde sikirinaako buzibu omanyi naye waffe nze naye ffe lwakuba ndi nze yankuza yali mukambwe nga senga wange ng'ate mukambwe nno naye nga byonna bitwala simple naye nze yagamba obuwalawala bwalijjanga okunaba yaŋŋamba tayagala kawala kukasanga nga kekukutiza kayimiridde ku nankani naye nga amanyi alina kyakutangira nga bw'oba oyagala ozze kulaba sematimba ndi konkona wano konkona bakugulire mutuule awo munyumye kwamanyi omunabeere mu buwunjuwunju kajja kufuna olubuto mwabanga muli awo nga mutudde nga ajja tyagamba nti kale buno obudde ndowooza bwandibadde oddaka emboozi emunyumiza emala kuba mugwate wazze mwenda zizino 12 kati awutambula ogenda okoleko n'emirimu eka nti senga kamuwerekereko nga muwerekere agamba oyangu wakole kubanga olina ebyokukola gwogenda okungololerako kati ennaku zisebo obwana zanti kati gwe bwowooza nnaku zino abantu balina bagunjula mu ngunjula esinga kuba nnungi nga tetufu ebyokuga naye ate bonna mu puulu emu actually era mu story yemu mama w'omulenzi agamba mutabani wange yaŋŋambye mami nsaba gendako ne bakwano bange tugendako out ebyavuddemu byebyo kakati anti kati yakugamba omanyi ebyo ebintu becontradictinga buli omu kati mwagambye nti omuwana abadde amaze omwezi mulamba tasula waka naye ate omukyala bw'aba ayogera agamba mbu yaŋŋambye andi omukyala byayogera ayogera bimutaasa lwaki olowooza nti bali abagamba amaze omwezi mulamba boogera nga tebaagala kutaasibwa abagamba nti amaze omwezi mulamba leka bye balina ekituufu kuba be bangi bwe baba nga bagamba nti amaze omwezi mulamba be bakyamu oli n'amala omwezi mulamba nga mumanyi nti si waawo ajjawo nga mwe mumulese omwezi mulamba mulyoke mwogere ng'afudde ate mumukole ki omanyi ebintu ebimu bwe muba mubyogera nze nkubuulira kati tuli mu nsi neibon takolagana neibon ono ayingiza omuntu anti ababyogera nze nkugamba kino ebyo byengamba nti balina kuba byegendereza singa bajja kukuvunaana bakugambe nti walaba ekintu nga kirimu n'okufa ng'okwabaddewo n'otayogera manya nti noba ocontribute nze kuttibwa kwaki era asobola okugamba nti ffe twali tulowooza oba mutabani wa mmaka omwo oba mwana wa muganda we byonna byonna kati lwaki bw'olaba omuntu ayingiza emmundu mu nju toyinza kulowooza nti oba oli awo yayingira obusirikale nga kyo mwangu okukirooka ne mudduka nti wali gutwala akalakana emmundu ku kyalo ekyo kirala ekintu kyonna kati nze gamba kino n'abalala bonna abakiriwulira amateeka kasita mubaamu okufa gwe yalabanga ekintu tekinnabaawo nga wasirika n'ovaamu ebigambo nti nze bulijjo mulaba oba oyolekedde okuwa obujulizi bulijjo omulaba nti ng'olaba omuvubuka oyo ajja asula wane n'omuwala ow'emyaka 16 ffe nga tumanyi mwana waawo nga gw'osirise ffe nga tumanyi oba ng'ate gwe omwagambye nti baamukubirawo okodda mwe mugenda mulowooza nti bye mwogedde abantu baba tebabirikodinga naye kati ankose matimba bwaba baakubirawo dda omulenzi oyo ewaka awo era abatuuze ensasage ne bagiraba omulenzi n'asimattuka n'agenda n'akomawo era nadda kati mwe abatuuze mukole muti mukubirwa omusajja kati nyina kyenjagala okubuuza oba mwe muyite poliisi singa abantu baba bayingidde okumenya esitoowa awo
ne babakwata ne babakuba ne bagenda gwe kitegeeza kulekanga waggule kuba tuli babakwata nedda era bw'olaba ayingiramu nga bamukwatako omuleka bulesi ndaba oyo bamukwatako oyo muleke ate era olaba bulabi nti gwe nno okomyewo bwe bakukwatira kakati omugezi kyakola agamba ndi mwana gwe tetwagala tuleetera bizibu wano bakukubira dda wano ononawo ki katonza okuba lwe yali akyogeddeko kati bw'oba waliwe anti kyengambye bwe bujulizi bwe bajja okuwa kuba olunaavaamu ebyo bwe bujulizi obwo bwe bajja okubasaba n'omulenzi nagamba mwe muŋŋambako nga baani ate ati bwe baba awo bo nga concerned kono omuwala muve ku boyfriend wange mwe mwamuleeta kakati bwe bajja okwagala awo tulabe bwe kigambiire omuzadde omusajja nti tamutte yo madakesi bambi bayinza omuteekako manisirota naye newe nabeera manisirota ng'oli omuttira omuntu we gw'obirungi ya mu kkooti omanyi ebyo byaleetebwanga lwakubanga wabanga wabanene abakoze emisango nga tebagalaolaba maneja wa banka bwabba ssente tebagamba nti theft bagiyita mismanagement of funds abanene baminisita bani bwe babba bagamba nti misappropriation of government funds omulala bwabba bagamba nti bribery omulala bwe bagira bagenda babigira nga bonna bubbi tebulina njawulo bonna bunyazi n'ogamba mbu omusajja addidde sente za NSSF nti misappropriation azirambise bubi yazitetenkanyiza bubi nogiyita that's bribery nti ate eno bagamba enguzi byebiki corruption byonna bibeera omuba naye nga byonna byabbye bubbi ssente so mu kino ekintu omukyala yaziisa omutabani we omusajja bakola postmortem baleka bagikola tebayinza butagikola oyo mufu afudde bwatyo poliisi yajja kabangali bwejja ne poliisi era omulambo ndowooza be bagutwala poliisi poliisi yagutwala omukyala yagujja mulago postmortem eba yakolebwa atusabe naye manyi poliisi yekuteekako omusango bwo gukujjako nga bagenzi abakola gundi postmortem yekuteekako omusango bwo gukujjako kyangu nnyo okugamba nti omulenzi yafuna kadi yaka mu nnyumba omulenzi yagenda okujja ng'anywedde ebiragalalagala nze nina omuntu gwe mmanyi yali avuga mmotoka n'atomera omuntu wamutomera ne bantu ne bakwata wansi ne waggulu mu bwe bakwata wansi ne waggulu dokita eyakola gundi yagamba nti ono yabadde atamidde omufu yawaddeko omwenge mungi ali mukubazungu kati kitegeeza nti n'emmotoka teyamutomedde nnyo ye bwe yavudde eno oli bwe yasibye emmotoka bwati ono mukubako n'akubako omutwe n'agwa n'agwonerawo postmortem kyegamba kyekikuleka ng'olina omusango oba nga togulina kale nno byebyo bizibuzibu bambi omukyala ali mu nnaku ye mwana w'omulenzi gwadajje mu myaka 18 akendo bagamba akendo kawomeseza amazzi wekatikira ku myaka 18 omulenzi oba bwe bibeera naye ebyo byonna bijja kubanga bigenda mu kubeera nti tulambike bulungi nnyo abaana era mu kubalambika tubabuulire ebizibu ebiyinza okuva mu kintu kye baba bakola nammwe abababalira bafunye ebintu ng'ebyo nti omwana wange musanze n'omulenzi musanze eki mukwatidde wali tobuguutana nnyo boolina kihandolinga ekisinga obulungi ku kuyita mu mateeka ate nga obalese abaana bakututte myaka 18 n'omwana gw'obadde otangira omulesewo myaka 18 taliiko mwasirizi kati era abangu b'okuba nti bamuyamba era bajja mutwala mu kikolwa kiwattiramu oli bwe kibanga kati nga ku sinaliyo eno omwami nti abaana bo bali tolina nagwo obalekera kati bakuteeka eruziro n'obalekera kati ekizibu ekiva mu kukozesa obusungu ng'olredde olina ekizibu ng'ekyo ekyokuba nti tolina gwolekera baana ate n'okozesa busungu enkola y'ewasa Luganda naye ekomewo gye twalina ey'edda ate ejja kukomawo kubanga abantu bafuuka ekizibu bwe walaba ku musango gwa Haji ogubaddewo
oleta abaana waka Seruganda bwabeera nabo nti omwana bwatuuka nga alina kyayagala okuyisaawo nga yeekobaana n'ennyina oba naani yona abadde ansobi yaako kati abantu babitya nange mbitya sibeera n'abantu besimanyi lowooza oyamba muntu oweerera batuuka n'okubuuza nti wamutuuka otya okumuteeka awaka sitooli ennaku zino eri mawulire omusumba n'omuwala omusumba n'omuwala oba badde ogifolowingako nze manyi bwe biyingiramu nti musumba nakimu basaagala biyingira biba bijja kuleeta ebizibu byazuuse nga bambi omusumba yayamba buyambi anti bwe bibeera ate akuleetinze story awo omusumba yakanzijamu embuto 7 ate kasita ayogera ebyo olwo nga omusumba olina kulwana kumatiza nsi nti kyayogera si kituufu era bye baliko ali kati okuyamba okwo naye omuwala yajja adaaga talina waasula alina akaana bamuzaddemu talina waabeera omusumba akutte sente genda opangisa ennyumba tojja kusula no mu kyaki byebyo nno nazola nti omusumba sente agiina nti kamwesibemu kale tetugenda kubanga wano tusukkawo naye twagala okubasaba abazadde muddemu mufune obuvunaanyizibwa ku baana bammwe muve mu ebyo mbunkola kiro simanyi lwawo okudda abaana babeerawo bokka abeebeezaako kasamba wendabirira nensasula tv n'amasannyalaze kisukka ku ekyo okuza omwana kisukka kubasasulira tv n'amasannyalaze si bwe kiri bazadde abamu tebeefiirayo bajjajja baavaawo mbu wamusindikanka ewajjajja n'akola ki gyotasindika buyambi mwalundisanga ewa bajjajja basenga baavaawo webali naye bakizuula nti babba baabwe ate beekomyanga abaana be mwabawanga abaana akaana nekajja nekagala kutwala maka gasenga ebyo nabyo biri awo kakati mwana wo mwebereremu nga ggwe kola ekijja mu busobozi bwe ng'omuzadde muleke kutuleeta mitawaana bwegiti amasomero nagakole kye galina okukola n'abazadde wawoneka element akalaka ennalabye n'abazadde nammwe mutandika okubeera ne discipline nga muli mu maaso g'abaana bano maama w'omuwolenzi ono tetunaba kumanya bulungi naye ayinza okuba nga naye tatuuza kugulu naye tekitegeeza kumuttira mwana anti naye discipline gy'olaga mu maaso g'abaana tekitegeeza kumuttira mwana we ekyo kyo kirala ekyokutta kakati ebyo byonna ffe issue eno si yakuba ndi maama wo abadde mwenzi maama wo ki oba ki issue batta omwana we naye taata ayinza okuba wabadde ava eggulu ajja n'omunyago tugeze buli wava eggulu ajja n'omunyago mu nju omwana abiraba naye n'abangayo nagamba ye kasa taata naye bwakola kati n'abazadde mpisa ani kufiira ku mugumba omuze nze ojja kgenda okuwulira kino nkyogera ndi wano nga bakugamba nti ne taata w'omuwala naye maama w'abawala w'omuwala oyo yamufuna muwala muto naye bejja biwulira sijja kusukkawaawo tusabe katonda abatukumire ka bicycle kakyaliyo bicycle kiki gyeri abatulaba mwenna abalabi baffe mwenna tubajjukiza nti bicycle kiki weeri tewali nsonga lwaki amakaago gayuuga gadde eri gadde eno ng'ate osobola okujja ne weeyambayamba olugendo lubadde lukulema essanyu ne libula awaka olw'okubanga weebwalabwala jangu ofune bicycle kiki okubezi vole bezilala tewaliiwo mukyala ayinza kusanyuka waka nga obuvunaanyizibwa bwo ng'omusajja tobutuukiriza mwekwasa nnyo nti ebiseera empewo simanya nti obutiti simanyi jangu nkuwe bicycle kick otereeze buli kimu kyonna essimu eri 07524 432 till then